Ladies and gentlemen, thank you so much kwa mwekumira ku mukutu gwaffe guno gwa Celeb Jazz atwagala obeba zake ensuso because muberawo buli lunaku buli kiseera okulamu nate tuba mugezaako okufollowinga up ebintu ebimu bye tubeera tukola wano ku Celeb Jazz. Amanya nze King Smith nga bulijjo kwa kutuusako amawulire tubeebaza nnyo mwenna mwenna basubscribinga era kyewagala obagamba mwongere ogenda mu maaso nga musubscribinga naye nga amawulire genda kugakyagenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda naye nga njagala obakubiisayo first of all mu kuziika Archbishop twavuddeyo ate tetwakomyawo kawuka ne mukwerekerako muganda afamanyiddwa nga Kabaka Roden Wai Kabaka Nambemu awu naye twamwerekeddeko wali MPG Lungala n'abeera ng'ate yayanjuddwa mu maka ga mukyala we amanyiddwa nga Jazira Dumuna okitegedde newankubadde abamu kumweyo very funny era mwavudde nemutandika okubanga muleeta obufaananyi buli obukadde obwedda Dumuna ng'akyali mu ssomero. What the heck guys, mukazi mulekeeyo njeyinga moment ye yeyagale abeere ng'ate agenda mu maaso so yagambye agenda kuba alaga Kabaka omukwano naye nga sinagendeyo olunaku lwali tufiiriddwako ate omukungu omulala mu nsi yonna ono nga amanyiddwa nga Prince Philip ate nga ono abadde bba w'omukyala amanyiddwa nga Queen Elizabeth owookubiri wali mu ggwanga lya London. Mujjukire lwaki nkyogeddeko simply because muno eggwanga lya Uganda were colonized by the Britons okitegedde aba Britain oba aba British era kati munange tulina okwogerako so the whole world is mourning all over social media gwatanategeera omukulu ono yaani created ebyafaayo bye genda wansi ogenda kusangawo video eyogera ku muntu ono amanyiddwa nga Prince Philip era nga afiiridde ku myaka 99 egy'obukulu era nga munnange atugamba bugambi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ngaffe abasiraamu atawolokole ne bagamba oba benzikiriza ne bagamba muno mukama amuwe ekimula eky'emirembe n'ekitangala eky'olubeera kimwakire amiina. Eyo nga tuvuddeyo speed yayiri nnyo njagala kuba nga ntandikirako still ku mukolo gwa mwana mulenzi Kabako naye nga temwerabira twabaddewo ngaffe aba King Montage Studios okulaba muno tukuba ebifaananyi eby'enjawulo era gwayagala okuba nga otegeera emirimu gyaffe genda ku Instagram tuliko nga King Montage Studios Instagram twataddeko tuliko nga King Montage Studios gendako obeere nga otufollowinga obeere nga ate ogezaako okuba nga otubuulira how you feel oba how you think about our works naye nga tusangibwa wano Nankulabye ekizimbe bakiyita Prime Tower oba osobola tukubira ku 07021045 so okuba nga tukwasaganya ate emirimu egy'enjawulo ku mikolo gyo okuli embaga okwanjula okuhinjirwa birthday party graduation party n'emirala emikolo gyonna gyonna nekuba kufiirwa tubeerawo kubanga tukolaki tukutuusaako ebintu ng'ebyo naye nga tuvuddeyo speed yagunyo ova mu bulango omukolo gwa Kabaka ogwo gwabadde gw'amaanyi nnyo era gwasitudde ebikonge ebyenjawulo era okwanjulwa kuno gambye kwabadde wali MPG emanyi mu kifo ekimanyiddwa nga Lungala era nga bayisawa zagenza okuwera ssaawa 5 twabadde tumaze okuba nga tuyingira ekibuga Mawokota essaza lya mukulu amanyiddwa nga Kabaka wa Buganda era ng'eno waliyo MP elect amanyikiddwa nga Dr. Hildaman oba Kiyaga Hilale era nga naye teyabutumidde muwana yabadde omujuke muno Kiyaga Hilale ono yali Kabaka yali musale nnyo mu campaign za Kiyaga Hilale oba manyi nga Dr. Hildaman era nga munnange era teyalutumidde mwana n'ebintu nnyo byadde byewuunyisa ku mukolo guno wa surprises nnyo ekisooka ku mukolo guno munnange gwadde mu ssaza lya Kabaka nga yegambye eri Amawokota era nga tugamba Mawokota okota egamu kwaga amasaza 5 agasinga okuba ag'amaanyi wano wa Kabaka wa Buganda naye ekyatwewuunyisiza fenade ku mukolo go omukulu amanyiddwa nga Kabako oba Yusufu teyatutte kyapa kya bagita mapu ya Buganda ng'ovudde ku ekyo butatwala mapu ya Buganda teyatutte kimanyikiddwa nga kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka okitegedde bwe tugenda mu kwanja emikolo egy'Obuganda olina otwala ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka olina otwala maapu ya Buganda nga bwe yakula olina n'otwala ebimu ku bintu ebiraga obuwangwa okitegedde omukulu ono Kabaka teyakoze kyeyabitutte so njagala kulaga nga ebyabadde because surprises zabadde nnyingi nnyo ate nalabye nga basharinga emmwanyi n'ebirala bingi bengenda okuba nga nkuleeta mujjukire muno oli ku mukutu gwe bayita Celeb Jazz tuyinza okukola kikimu kyokka genda wansawo subscribing bw'omala subscribinga ate obeere ogende mu maaso nga onyiga like so like button ngaitwa bagamba omwaka guno twagala tuweze emitwalo 10 era nga mweka mwaso tuyamba okuba nga tujiweza so genda obeere nga ate osubscribinga wano nyini kasoke tugende ku byakabako tulabe ensobi ze yakoze because mu mwana muna Uganda ate mwana wa ne Buganda then tukoma tugenda mu maaso namuli amanyi tovaawo.
وسلم على جد حسين وأحسن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. bakadde bafe abalungi, bataata ne basenga ne bakadde bafe abalala mashaahe be tusanze. Okusooka byonna Mukama Katonda tumwebaze akoze enteekateeka eno ennungi bweti, ate okusinga byonna atukoledde enteekateeka y'obudde, era tumusaba Allah enteekateeka y'obudde esigale nga bweri okutuusiza ddala nga tumaze omukolo gwa muganda wange oyo Yusufu. Kitange omulungi tuzze wano tusooka okukwebaza ennyaniriza ennungi gy'otwanirizaamu, ate nnungi yasanyu ng'ate sebutaata erimu n'okubereega. Kitange omulungi mu mbeera y'obudde tuzze wano nga tulina ensonga etuleese, era ensonga etuleese wano egwa mu biti ebikulu bibiri, ya buwangwa ya nnono, ate ekyokubiri nga ya ddiini. Allahu akbar, Allahu akbar. Daddi omulungi, tuzze wano nga tutambulira mu bufu bwa bajjajjaffe kubanga baawasanga ne bawayira, kuba naawe nnyini totaddeemu ddomeeserezo era totusabye empanattukira era tewannaba. Bwe tudda ku nsonga eri ey'okubiri, bwe tugambye nti ya ddiini, Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama gwe tugoberera yatugamba nti ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba' falyatazawwaj aw kama kana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi Muhammad yategeeza nga nimwe abavubuka muyina obusobozi, aweza obusobozi n'abufuna awase, omuwala afumbirwe. Ekimu ku busobozi bwe yali agamba kuweza myaka gikola ki giwasana gifumbirwa. Mwana mulenzi oyo gw'olaba taata Sennabulya yaweza emyaka 18 n'ennaku 2, wa myaka 18 n'ennaku 2 n'ennaku 2 yakuze, naye okuva ennaku 2 obadde ayogera ekigambo kimu kyokka kyokka, kufuna mubeezi, kufuna mubeezi, kufuna mubeezi nga kyaluuta. Taata ensonga emu etuleese wano, naye ensonga yetwagenza okizuula wadde yadde abyogera mu kirooto, naye twagenza okizuula naffe okubuuza mwannyinaffe omulungi ng'ensonga eyo twagiroopa era wano waliwo agimanyi. Ensonga mwagiroopa waliwo agimanyi wano mumakalizo gwe waliwo agimanyi, obanga wallahi oyogera mazima kakasa nti waali yani oyo yesenga asengeka ensonga ezabawezezza emyaka 18 komaawo akukomba enziro ku mugongo, zobota kyami wabiri ng'omumanyi nnyo kayobya wa barakallahu fi mwana mulenzi weebale. Amina. Bakubireko mu ngalo. Weyanziza nnyo taata. Weebale kumanya Luganda. Amina sebo. Naye kw'oyogedde ensonga ezo tuwano olujja olwaffe ensonga tuzambulya. Kuba tuli basajja bawadi, tuli basajja baganda. Esebo. Yensonga tufugemu mukanga mungi. Era omulenzi mukakasa nti agenda fano nga n'essumuzo kya hali yakimuwadde senga hali yako ensonga ogimanyi. Essumuzo kya hali yako kifunye. Taata ng'olina obubonero bw'egenda. Sookola muse ku bagenyi abo. Maliza. Maliza. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Neba na bana muzukuru wa mvesasi. Nafa tusanze basukuru. Senga baba ina kabamutaka yasoko kamujeko. Kaba kalikukolisa oko kamujeko mutaka. Yusuf olina kokiraba kamera zonna owa TV zonna nasema kiraba kukende sipaka baraisa president Al Jazeera media houses zonna ziweddeyo media houses STV okukedde NBS Al Jazeera yongirabi ebulayo TV emu mato programs nga program kwa yasoko okwegeza mu moto naye taata olaba Sennabulya bwafaananyemu ne Senga noti bafaanaganyemu ne Kakkala kale Senga nsaba okumanya oyo yaani era kulwani ekikulu nnyo byogerwa edda waggulu ne munno ngolokokere ddala mpolampola
Sennabulya ng'onyumidde okugole. Ondaba. Mulitubeeko mu ngalo bannange. Ono ye mwami wange Genda wamwala wa mwami wa. olwamwala wange Jazira Namuddu abangi gwayita Dumuna gwe yalonda mu bangi Obwedda nyiga Dumuna. Jaze akozesa emyaka 18. agiwezezza lwala La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Senga w'abaana mu bufu bwennyini obukiza era nyongera okusoyasoya. Senga w'abaana kati omuleese n'omutulaga era n'omwawula mu banne. Osaba tumuwa wenyula emiggo oba tumuzaale. musaba tumuzaale Ulira engalo nnyingi nnyo. Bwekibanga bwe kiri okusinziira ku ssemateeka afuga oluggya lw'abazzukulu ba Mukema ddembe ly'okusaba ky'oyagala naye obuyinza buli eri mmeeze okukkiriza n'obutamala Oli okusaba asabye naye okukkiriza kuli eno. kuli eno Allah atutere mu era mwana mulenzi Mungu atutaase. nga n'abamawulire bali wano Dadi alina erinnya lya Yusufu Sennabulya naye buli muntu abeera n'erinnya lye bamuyita ery'omulimu. ery'omulimu Kati ye ery'omulimu ye Kabakko. Era talirinaako bugundi bwonna. Kabakko Yusufu Sennabulya naye amanyiddwa mu Uganda kubanga ali ku international level oyo omwami. Nga bonna abimanya. celebrity Nga ngalo bwogala. ennyingi ezo bannange Taata erinnya lye erikola ssente ye Kabakko. Dadi mwana mulenzi oyo Sennabulya tuzaalibwa naye taata omulungi Sulaimaani Serumbalula Abdallah Allahumma ighfir lahu warhamhu kuba Mukama yamujjulula. Dadi omulungi tuli bazzukulu ba Yusufu Sennabulya. Okumuwulira erinnya Yusufu Sennabulya ye yasikira liri erinnya eddene nnyo erya Yusufu Sennabulya era oyo baaba jjajja. Oyo baaba ate jjajja. Taata muntu mukulu nnyo bakadde baffe abo bagalamuziddwa wali entulo mwe Butambala. Dadi omulungi tuli bazzukulu ba Muteesaasira tweddirango abengo mukube nnyo mu ngalo. Akabiru Kasimba kitange omulungi mami Mukama yamujjulira naye mwe yali mu Mbejja. Ate omumbejja abeera n'ekika taata ono mu Mbejja ate wali taata nga tuli bango ye mwana mulenzo. Omulimu gw'asinga okukola ensi yonna gw'esinga okwagala kuba ne ku mukolo wano gwe tuzze bw'obeera ku mukolo ng'abantu basirifu bagamba omukolo tegwanyuma. Dade kanakonokwakakanamu kanyongera okukkakanamu. omulimu gwasinga okukola Abasinga mu nsi gwe basinga okwagala gwebasinga okwettanira okwettanira mulimu kyo asanyusa bantu engalo ennyingi musanyusa wansi mushikira mafu. amasala gayitinga n'emikono ebiri n'oba obulenzi naye kwasaamu ebiri kati taata gatta oteekemu guno ogulya Yusufu nawe gatta tuwanyisaganye otwale Omuganda yagala okumanya omwana omulezi gwe bazadde alimu oluba olugula ku nnyama ewaka n'agaayamu amannyo omwegali senga netwogenda